Mbereza n'okwanguyiza abantu basabasajja obuweereza ekittavu kikya Ddondo CBS Pewosa olwaleero kitongoza enkola empya ey'okusiga okutereka n'okufuna ensimbi wonna we bazeetaagira ekituumiddwa e-invest ne microlending nga beeyambisa essimu zaabwe. Kati tokyetaaga kubeera ng'olinda paka lwe bunaakya ogende ku mobile center eri awo okumpi osobole okubeera ng'otereeza ekintu ekyo. Mu nkola eno ogenda kubeera nga osobola okubaako n'akasente ke weetaasa nako ng'olina ka emergency. Bw'abadde atongoza enkola eno omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa asabye abantu obuteesaasira wabula babeereko ne bye bakola kibayambeko okwekulaakulanya. Okuba nti oli mulamu otambula ossa olina emikono n'amaaso abiri obwo obugagga bawaggulu nnyo. Gwe obugagga bumanyi bw'otandikiddeko waliyo abalina pulesa ezo sente bazirya, waliwo abalina sukaali ezo sente bazirya, waliwo abalema musajja wattu ne mukazi wattu tasobola kutuuka mangu ku mirimu. Omanyi nti gw'otandikira mu bonasi mu Buganda wano obuweereza we buli omu ajja wano omusajja n'ava eyo yonna n'akola nga gw'olyawo. Bannange endowooza ekyuke. Oweekitiibwa Waggwa wanawadde ebibiina by'obwegassi n'ebittavu amagezi okwettanira enkola ya tekinologiya mu buweereza bwe batuusa ku bantu kibasobozesa okukula n'okugenda mu maaso. Kosto zisala convenience enkuba yina efuuda emba nkikolera mu nju awo nga nywa olukambwe. Tekinologiya ayamba ebintu bingi nnyo agonyi obulamu, ate aleeta obwerufu, ate akendeeza obubbi n'ebirala ebiringa ebyo. Njagala tumwettanire tuleme mulaba ng'obuzibu. Ssenkulu wa CBS era ssentebe wa boodi ya Kyaddondo CBS Pewosa omukungu Michael Kawoya Mwebe ategeezezza nti buki ekittavu kino kitandikibwawo ebibala birabwako. Ffe aba Kyaddondo twenyumiriza nti buli kiseera tuba tuyiiya nkola ki empya ez'omulembe ze tuyinza okuyitamu okuzaazaamu sente z'abantu ate nesobola okwongera okubaganyula. Omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaddondo Kaggo Haji Ahmed Magandazi agamba nti abantu bwe bajjumbira ebibiina by'obwegassi Buganda yakwanguyirwako olugendo lw'eriko olw'okudda ku ntikko. Tukyali ku e-banking ate ekyaliyo artificial intelligence naye ejja ate genda tutabulira ddala naye tugenda nga twemanyiza nga buli kapya akajja tukakola ki tukayingira kitegeeza na biri binagenda okujja nga tumanyidde tekinologiya ow'omulembe. Ku mukolo guno abantu babanguddwa abakugu mu by'ensimbi okubadde Dr. Agnes Nasuna ne Haji Hassan Nakabale. Siga kubanga kyolina leero kyekye kiri mu busobozi bwo. Oluyimba luno olwabwavu luyimba lubi nnyo. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Abakulu mu kibiina kya National Resistance Movement